endowooza ey'obwenzi. Kyala yatugambye siba sikaati ne zipu. Ate n'ebirowoozo byonna bikyukire ddala. Haleluya. Kubanga ebirowoozo eby'obwenzi bikwonoona omwoyo gwo Katonda n'agaana ogutuulamu. Kyagala olabe Makko essula ey'omusanvu olunyiriri lwa 21. Obujulizi bukyaliyo obungi bannange, tujja kubuwaayo awo mu maaso, naye tusooke tuyige ku kigambo kino mangu. Mark essula 7 olwa 21. Mark 7 verse 21. Kubanga munda mu mitima gy'abantu muvaamu ebirowoozo ebibi. Mu mitima gy'abantu muvaamu ebirowoozo ebibi. Yes. Obukaba, okubba, okutta, obwenzi, okwegomba, obubi, obukuusa, obuluvu, eriiso ebbi, obuvvoozi, amalala, obusiru, ebibi ebyo byonna biva munda ne byonoona omuntu. They defile a person. Kwegamba omwoyo gwe ne guddugala ne gwonooneka n'ebirowoozo ebibi. Gamba Yesu obinaazeemu leero. Kaakati obwenzi buno buyinza okubanga bwa kika, bwe buba bw'ekika, bw'olokoka oyinza okulekayo okwenda naye kwaka ne kulemerawo. Era njagala kusomesa mukwano gwange mulenzi gwe, tewasanga muntu olw'okumwakirako, kubanga olabye entumbwe, kubanga alina akaloboozi kayimba wano mu kwaya. Towooza nti naye kajja biyimbayo. Saba Katonda akuwa omuntu omutuufu yennyini. Naye abasinga obungi oyo wasalwakwaka kubanga ndabye ayambadde emmini, ndabye ebisambi, kubanga ndabye you are taking a wrong passion. Ate naawe omuwala bw'onookola ebyokwakisa abantu n'oyambala mminigo olw'okubanga oli mu kwaya, bakulabe bakuwase. Bini eriko kaati, baaka kaati ne front kaati, olw'okuba bagamba haleluya. Bajja kuwasa, ojja kufuna omuntu omukyamu, kubanga omuntu oyo akuwasiza lwakwakirako, tajja kukoma ku ggwe, kwaka ku ggwe, na buli muntu yenna gwanayakirangako nga agenda. Haleluya. Nga gwe obireese naye osobola okusigala ng'oli decent, Katonda n'akuwa omubeezi yennyini. Amina. Otewagambye watya? Mark 7:21 oba Makko essula 7 olwa 21. Kubanga munda mu mitima gy'abantu muvaamu ebirowoozo ebibi. Muvaamu ebirowoozo ebibi nga bwe tubirabye, okwaka, obwenzi, ebyo byonna ebirowoozo. Kyengamba nti kasita omuzimu gubeera gw'ekika, osobola okulekayo okwenda ng'olokose, naye ebirowoozo ne bigaaniramu. Amina. N'okwaka ne kugenda nga buli kaseera oyaka, naye ebyo byonna Mukama Katonda byagala atusumulemu nga basingo. Kikubire mu ngalo ekigambo ekyo. Naddala ng'ova mu famire ey'abantu ey'abakyala abangi, polygamous family, ekintu ekyo kigoberera. Njagala olabe nkulage engeri gye kigobereramu. Omwami ono atugambye nti yawasanga abakazi naye nga olumutwala eka, asulayo lumu ku makya n'amulinyisa bodaboda, genda nviira. Kwegamba okwaka ekintu ekikubeera ewala kye kibeera ekirungi kyoyakirako, bwe kikusemberera ng'okikuta. Amina. Ate ng'onoonya kirala. Amina. Nolwekyo kyolaba nti omusajja ayinza okwakira ku ka house boy, ka house girl, n'alekawo omukyala we n'alekisa ka house girl. Akati omukyala bw'andoba ka house girl ate nako n'akatamwa n'aleeta omulala. Haleluya. Tugenze mu kitabo kyani? Matayo, nedda si Matayo, Samwiri ekisooka kyakubiri essula 11 olunyiriri olusooka olwokubiri. 2 Samuel chapter 11 verse 2. Samwiri ekyokubiri essula 11 olwokubiri. Awo olwatuuka akawungeezi, Dawudi n'agolokoka n'ava ku kitanda kye, n'atambula waggulu ku nnyumba ya kabaka,
era ng'ayima ku nnyumba n'alaba omukazi ng'anaaba. Olabye eddalu kabaka mulamba agenze kulinnya mipaapaali waggulu kulengera abakazi banaaba. Banne no essula olugero olusooka lugamba nti banne bagenze kulwana ntalo naye ye n'agaana ogenda okulwana n'asigala. Yagenda kuwalampa waggulu kulengera mukazi ki anaaba. Otyo bwe yamulengera n'akola atya? Era omukazi yali mulungi nnyo okutunuulira. Okutunuulira. Dawudi yali mwakaze kano kakutunula kwaka amaaso nga gaaka. Kaakati awo Dawudi n'atuma n'abuuza omukazi bw'ali. Ne wabawo yayogera nti, oyo si Beseba muwala wa Eriyamu mukazi wa Uliya Omukiiti? Awo Dawudi n'atuma ababaka n'amutwala, n'ayingira gy'ali n'asula naye. Olabye eddalu kabaka mulamba. Kati nno kye njagala okutegeeza nti okwaka tekusolovingibwa na bufumbo. Ono Dawudi ayakira ku k'omusajja olwedde ng'alina abakazi 8, naye abakazi 8 tebamulobera kwaka. Omuntu ayakatakkuta buli ekimubeera wala kye kyayagala, buli kyemubeera wala kyayagala, alabira ddala nga kintu kipya. Mukama yeebazibwe. Nolwekyo ebyamuviiramu ojja byesobera byali byakabi nnyo Katonda afe. Era omwana we yalina okufuna okuggyawo ekikolimo ekyo kubanga yayenda n'atta n'omusajja nanyini mukazi. Aleluya. Kaakati ekintu nga kya famire kigoberera. Njagala oyongere olabe essula ye13 olyosooka. 2 Samuel chapter 13 verse 1. Samwiri ekyokubiri essula 13 olusooka. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, Abusalomu mutabani wa Dawudi yalina mwannyina omulungi erinnya lye Tamali. Amunoni mutabani wa Dawudi n'amwagala. Amunoni mutabani wa Dawudi n'amwagala. Kati olabi kati omwana ye n'asukka n'ayagala ki? N'asukka ku kitaawe ate n'ayakira ku mwannyina yennyini. Olaba? Awo Amunoni ne yeeraliikirira bw'atyo n'okulwala n'alwala olwa mwannyina Tamali, kubanga yali tannamanya musajja. Kale okwako kwali okuwuliddeko n'atuuka n'okulwala olw'okwakira ku mwannyina. Era kyenva mbagamba mwana nga abakyala ng'ofumbiddwa n'omanyira ddala nti akantu ozadde omwana naye n'omanya nti mu kika waliyo omuzimu gw'obwezi. Omwana muleeta asabirwe mangu. Ajja kulaawo nga tokyamusobola. Kawoze emyaka 15, 16, 14 nga tokyamusobola. Akantu kakagoberera. Akati n'ayakira ku mwannyina era n'asala amagezi okulaba nga amusikiriza amukwata. Akati bw'ogenda ku lunyiriri olw'14 olunyiriri olw'14 yeerwazarwaza n'agamba nti mwannyinaze oyo andeetere kuko okulya ndi mulwadde. Olunyiriri olw'11. Awo bwe yagimusembereza okulya n'amukwata n'amugamba nti, jangu osule nange mwannyinaze. Jangu osule nange ani? Mwannyinaze. Gamba fire. Kale tebeeza mwannyoko. Otyo? N'amuddamu nti nedda mwannyinaze, tonkwata, kubanga tekigwanidde kukola kigambo ekifaanana bwe kityo mu Isirayiri. Tokola busirusiru buno. Nange nno n'atwalawo obuwemu bwange, nawe oliba ng'omu ku basirusiru mu Isirayiri. Kale nno nkwegayiridde, yogera ne kabaka kubanga tajja kukunnyima. Naye n'atakkiriza kuwulira ddoboozi lye. Naye kubanga yamusinga amaanyi n'amukwata n'asula naye. Omuwala omu yakola ki? Yali mu mbeera efaana bw'etyo. Olabye? Bali mu kotisi n'omulenzi, manya agalenzi ago ageekululakulula. Gamba gantama ago. Lidako ate enkya ate luli ate enkya kamala okukola ku ssente. Kakati n'oli omulenzi wali bwe yali amira mwaka gumu myaka 2 ate bwatwaka emyaka bali mu courtship yeekulula bwekuluzi
olwamala ate kamala ogendako ebweru nkole ku ssente munnange ssente zembaga siziraba n'alinnyo n'agenda. Kaakati abantu batandika okwogera, gamba ebigambo. Abantu batandika okwogera, kale kalaba akaana kano keesiruwaza gakola ebyokufuna Erisaya ne kuzaalamu abaana ali awo atunula butunuzi. Amiina. Ne bamwogerera ebigambo bingi, abazadde baani bonna bakyenkugamba mwana tofanga ku bigambo by'abantu. Amiina. Ne boogera. Kaakati yagenda okulaba n'eri omulenzi takyakuba ssimu, essimu yaziggyako, ebigambo n'ayitika omuwala n'afuna n'erisajja. Mukama yeebazibwe. Erisajja bwe yalifuna lirimukola olubuto. Olubuto luba lwakaweza emyezi 4. Omulenzi eri sitaani n'ata, omulenzi n'akuba essimu n'amugamba, maama nsonyi wange ensonyi zankwatanga nga sinafuna mulimu n'ekyantwala ebweru nga sikiraba, naye kanafuna omulimu gwa bbeeyi nnyo munene nnyo, era bampadde n'obutuuze essaawa yonna. Kola ki zijja tukola embaga, naawe nkuteekemu visa tulinye ennyonyi tudde eno babiri. Aleluya. Era engoye zino zonna nziweereza, n'aziweereza engoye zonna eza kyenki ng'agenda kukyusa emirundi 6. Mumbulize munno tukoze tutyawo wangi mbulira amazima okoze otya. Omuwala yajja wano n'aŋŋamba, musumba kakati nze ntobeddwa nkoze ntya, akabuto nkabwewule nkamusibe. Olutuuka ku kisaawe neemoolemoole bwate neemoole ngende embeere naye nkamusibe ngambe nti lulwo bwa. Amiina. Sitaani bw'amala okukoza ensobi ng'eryata, naye omwoyo w'ogumiikiriza agenda kuyamba obutayingira mu nsobi. Nkamusibe oba ndukuulemu. Olabe akavuyo akalya. Nolwekyo omukwano gwe kyegga nti okutya n'okuggwaamu amaanyi bijja kukozesa ebintu ebiso. Aleluya. Omulala ye yafuna siriimu, yeyagala okunoonya omwana teyamufunayo, wabula ate sajja yali amulimbalimba limusiiga siriimu. Olwamala okusiigibwa siriimu, oli omukazi oli musajja n'agamba erya mu courtship ng'aluddewo, namugamba wiiki eno tugende twanjule. Omuwala ogenda okwekebeza ng'obulwadde bwamukwata. Aleluya. Nolwekyo njagala kutugamba gwe omuzimu ogw'obutagumiikiriza, ogw'okutya, fuluma obulamu bwange olwaleero. Katonda agenda kubeera naawe ennaku zonna. N'ekisembayo tusaba okusaba kuno okusooka kwe kwatula obubi. Bw'obeera n'omutima omukyafu n'akamwa kagenda kukyuka, ate ky'oyogera kye kinywezebwa sitaani. Kati bw'obeera n'ennaku, bino bye bigambo byoyatula ebigenda okusibira ddala. Oyatula otya? Ebyange byalema. Nga sitaani agamba nziriramu mpulire, ebyange byalema. Ng'agamba omuzimu, dduka mangu osse mu nkola ekyo kyayogedde.